This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Kati musajja wabayaga okugamba ebino ebipapula binfuukidde ekisi. Biki? Papula byange mbiwandikako notisi mu sho naye kati naliga otambula nabyo olwo munnagenda nga njagala kugenda mulongo call. Mbadde ngakuka n'okikunya. Nengwa mu toyi nga temuliimu kintu kyonna ate seesanguza akatambaala. Ak'omu ngalo. Okuva olwo ntambula n'ebipapula byange bino. Weesanguza akatambaala ak'omu ngalo? Lindako nkyanywa ojja komawo. Akikakava. Alekera awo naawe. Bibiri wali. Bukava obwagazaaki. Bwa blue band balonda tebagaye buli blue band. Omulaye mukwano gwaffe. Na Kenya akoledde sente naye wano. Omusajja wa Buluwale akulabiridde mwana gwe. Nga si ye yeerabiridde. Okiraba? Yosabye entumbwe. Wenna ogezze n'entumbwe. Omusajja wa Buluwale akulabiridde. Nima mikyayika bulungi kino ekiwala ekyo kyayika bulungi. Naye mumpinga ggwe. Ntoyagala bakazi bampi. Toyagala bampi. Ate mbaagazaaki. Kale kati China mukuntu. Kinfaananiddemu Snow White and the Seven Dwarfs. Weesanguza akatambaala. Era naawe oluusi benkulaba ndaba Snow White and the Seven Dwarfs. Sinango ndabikiranga SpongeBob. Leganda omwana ono Zubeda aludde mu firimu si gwazannya ebina Uganda. Tujje tukoleyo firimu ya Snow White and the Seven Dwarfs. Ojja gizannya. Muteeke mu kiri ekiwala. Mbadde nkunyumiza. Katambala kaali keeru kali ka black. Kaali keeru nenkakozesa nenkasuulayo mu toyi. Kagenda. Be bamanyi lwaki tebateekayo tippi. Kati zinonya ndinda kati njagala mwene embeera omuse emikolo. Olwo otunula wajja oli kumbeera kitoka nonya toyi. Nzijja njagala kufubutuka. Nino tuka wali. Maze byonna maye waliwo akakatu waliwo akakowe ffenna ketusa. Omuzimu gugenze. Otunula. Kwata wali tippi sirabawo. Okabera obikkula. Ate mbeera mbikkula ki ekirala. Bamanyi oteeka maboko. Nedda ssebo. Nakebera wali tippi nga tewali. Nenzija y'akatambaala. Jjukira nenze bengenda mutoyi engoye zonna nzijjamu. Saati ne vesti bye bisigalamu. Empale njijjamu ne boxer. Lwaki? Sha. Singa neeyonoonera. Weeyonoonera? Osobola okweyonoonera? Gwe tomanyi kibeera mu ttooyi awo. Ekintu kibi nnyo. Abantu bayita mu bintu mu ttooyi awo. Kati mbeera njagala flexibility eno. Nzenna nejjako engoye. Era omuntu lumu alisamba ttooyi nga gyendira nga ati bannaye bo muyiiya ababbi. Bajja kulaba semanengene. Bagambe bannaye omusajja kiki. Balabe bino okulya ebinyankambi. Balaba omusajja beluŋŋano nga wansi alinga lipstick. Butereevu. Bwe mbayita ati bannaye Snow White and the Seven Dwarfs aliwa. Snow White and the Seven Dwarfs aliwa. Bitamu. Okitegedde. Kati nga nkola ki?
Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road nga Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya Luzungu kadera zuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muzare kujere kutoka ndi mbuzi nyefu sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangalie munda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Atera ngenda kwata yakantu. Okwata yakantu kubanga ngenda interviews nina leero. Mpaye dakika 3 mbanku yiseeko nnyo. Ogenda kuba ompiseeko nnyo kubanga ngenda weeks 2 umureba ya wiki 2. Kati ono agenda kuwumura. Kati yalowooza olw'okuba agenda kuwumura tuyina kubonaabona. Neddogenda dakika mba sikuyiseeko nnyo mukwana. Jyewo tuseetinge bulungi otaddewo ebintu bye by'ekisiru. Okira kyenkunnyonnyola. Naawe vaayo otudda awantu aveeyo kagatta oli otya ovaayo ebizigo byange ng'obadde oludde nabyo simanyi mubadde mwagala bitwala biibyo. Aisha muwadde ebintu naye omanyi nti twafuna Aisha twamala bino ebizigo byenneesiga Aisha bizigo yabiguze miliyoni 2. Tokikuba nnyo wallahi hati byezo sente bimanyi byesiga Merike kati eyo bikola ki bya skin nabako kirinza biki kojja katukole skin routine katukole oyongerako ebigambo bingi katukole kimu ibiri tebyerusa ate bikola wali obikozesezzaako yerusa okutu nolanga okwata mu bizigo by'omukazi nze amatu gange kuva ddameero onaakubuulire waliwo amanyi mukwano gwange mukazi we yeyerusa kati naye agamba nakoza tukanya mugamba ng'oyeruka nga bw'awozamba omukazi antega ebizigo alabika ayagala kweyerusa. Nze nina gundi gye nkozesa ennyamba ekiravu kya kirungi bambi kikasiku kirina ekiravu ekirungi leeta ebyokulya mutyaba
Ne Kasuku. Uliriza tubere bantu. Nedda lekerawo ebyekisiru nedda tojja kutumanyira misana. Tekigenda kusomeka. Yo ano nga wawunya. Lekerawo okulya bwotyo. Kati kojja kikyenkoze ekiryawo. Zino chapati eno chapati emu. Tayagala kulya. Goyagala. Tuyagala bireke. Nakunyonyorerawo ku kisiibo leaders not into temptation yenze. Kano gondika kaweza de sawa 2. Oba tosobola kuninda muko. Sawa ziri mmeka? Zigenda mu ttaano. Omanyi nasemya kulya saa 12. Ezaddi. Ez'okumakya. Nedda tosobola kulya 12 n'olya ne kati niyo giteeka eri gwe. Nja kufa enjala. Yako naawe. Mpa akatebe ako kateeke wano kengeno teako ekikopo kyange ne gundi. Kagato. Olaba engeri gy'obukirizamu omugagga ate kasiba twe twagamba. Nedda gwe obukwakuliza ebintu ebanga twabyogera gwagukojize si yagusinga ogusamba. Butereevu. Ndowooza oligenda ewe n'omukwatira nako. Agamba akooye taata akooye. Berawo kati genda wano wendi ninda abemaliriza wano tugenda kwata ate shendala ate betumala namukasana yajja wano ndi wakuvaawo ku 7:8 be around jirango funa yawo kyonywa bakuweyo kasoda totandika bintu bya kisiru nze ngamba ono gwe sikugamba wamanze ekyonkolera lindako ogamba Kasuku tongamba nedda Zubeda ate Zubeda tosobola kutiisatiisa Kagato toyina kyomukolera kyesitasobola mumukolera Kagato kyokikubulidde nedda Zubeda takutiisatiisanga ekyo banga okimanyi Kagato alondeko Kagato Zubeda takutiisatiisanga bw'aba alowooza nti akusasula mwezi nsobola gukuwa nedda ogamba Kasuku bw'aba alowooza nti azannya mizannyo nsobola gizannya ogamba Kasuku tongamba mugambe nti ngamba Kasuku sigamba gwe njagala okyogere nyinza bagatta wa mungamba Kasuku tongamba gwe sikugamba kati gwe ngamba okisekete njagaza ogenda kumula nawe le mateka ebyo nayogera byaki lindako otiisatiisa oyagala gamba nti ne president waba agamba vice president we ono ye vice wo muganda wange ndeme kugira omusajja ono munene lekera sirina kyendi Zubeda oli munene Zubeda oli munene Kagato sirina kyendi sibe ntonda akola zaaki sirina kyendi sikyagambye tebawaayira gemmereyo tebatonde wali bibyakikwako sirina kyendi Kasuku mbadde ngamba gwe tulookinze emmotoka tugirookinze lwakyonteeka kundinga yakudda ku bano yiyo yerookinze enywayo kasoda awo kamu 2 owa Zubeda oli otya Zubeda wafunye ssente oli bulungi nina abasajja bange awo ekyanja nabo basimbula leero banca ate basimbula singa tusimbudde leero abaddako banca abaddako 15 tebasukkawa tereevu bagenda kuwummula ne baga nti zino ennaku esigalayo 15 bazikwatirewa eri tugenda zikwatire Mecca naye Zubeda ofunye ssente alhamdulillah oba okuba luseke bakutwala oli ku ssente zo temuli mu luseke ate oluvayo ngenda tutaki nkimanyi naye kati ebyo mbiwulidde taki eringa bonoogenda ano muwine ebyo birekerawo yakufuna visa nyango visa yawo nyango si nyangu muganda wange nenjagala kati ekintu tukirinyiseemu nkusanyukiddeko Zubeda mura gikole kati next year ate tugende ku hijja naye hijja tonnagituukako ku bivumo bye tukyavuma abantu tujja swala nti ajja ti omulamba ate ogenda otuule wano otandika okudescribinga omwana bw'ataagize ati nawe tebakyagadde ekyo ekyaki ebibozi bye byewabadde oyogera omulundi ogusembye abantu tebabyagadde kiki kye batayagadde in particular batandika okugamba bannange mukula ddi bannange bankubidde Katonda yakuwa bakkubira nze munaye siina nkubira ate kati ennaku zino n'omukyala shaziraba nanga mwakoze kasha akalungi ne gondi
era nanteka ku kyeggulu yakutadde ku yaŋŋambye ayinayo ekyemisana katwazeemu ne tukola listi y'ekyemisana bupya ku listi y'ekyemisana gwe kuwoli wamudifendinze ku bya Nnaalongo Kitone yagaye bambi Zubeda yayogedde bulungi nanga nti kati ku listi bwe twagizzeemu Junior yasooseeko ne kuddako Jenkins ne kuddako Sendi n'obeera waakuna listi y'ekyemisana oli wooku wakuna namukasa taliiko tebannamwogerako wadde n'omulundi n'ogumu tetunnabiraba yamudifendinze n'avuma nnyo Kitone ka vidiyo kampereze nkawo omukyala ate olowooza Kitone teyamaze nakakkana twakala ka vidiyo Kitone mukwano gwa ngagamba kasikundi mukwano gwe tolinayo akunsi awo just yadde ekyamusimattuka kituufu it was just a by the way nanti kati amazima nago ku muntu ageetondera ebutereevu ekyo nesitategeera mu Uganda yakakati n'amazima ogeetondera yagambye n'amazima ogeetondera nsaba okutegeeza Kasuku ekintu kyansimattuka bakwongera ennovida nywayo endala kale anyo munaye mpaka wona ogenda mu toyo pame bupami ate ng'ali mu kunywa abeera agenda kufuka agenda abale kukwekata so kati kulisti kuliko abantu bana akakadina Mukasa nako be tunaakalaba kwali ngenda kabaweereza nga nkamuwa nga nakakalaba Namukasa abeera wakutaano kagato tolina kiwakozeewo ku madamu ng'amanyiddwa ngamba ku gino Nnaalongo Kitone lwamumanyidde madamu tetukola empya kati olina okufunayo k'omuwaana madamu tabigudde yereka atyo ogenda va ku listi ebintu by'otandise mugenda va ku listi oyo plastic gwaleese yewuwo gwe watumye gwe natumye naye toyina muliboto ebikopo bye by'e Canada tewakireese teyategedde toyinayo ekikopo kitali kya plastic toyinayo kitali kya plastic ani chai mulete wano deo leta ekikopo ky'ebbumba kuba oyinza omuga chai amutwale aleta ekikopo ky'ebbumba n'atadda toletanga kikopo kya plastic kiwala kirabika bulungi bambi oli mufumbo teekatandika otambuza chai ono wa mmere nagambye nga tali spice ate ataddemu entangawuzi kati kola booti wali ewa Esther omanyiwo kati twala chai ono muleke wano kati ate bano bonna basiibye gwe gundi wasiibye kagate jangonyo chai ono kojja ogenda asooka munywe obadde alina kye waalidde nedda bano abantu abakulu chai amagumba gaba ewa Esther wali bakuwe chai bagambe Kasuku agambye ayagala chai mu kikopo kya bbumba nga tekuli ntangawuzi nga kuliko majaani na sukaali byokka ojje zewani wadde bbaawo n'atafa busolo olina omusajja talina musajja nkatera ebbina libayita batekale tetukulanyamba bina naye teryeyawula libigula naye teryeyawula namuteike kabi ate Zubeda lekerawo okwogera ku mabina tolina bbina sirina bbina you're not allowed to talk about bums kojja kwata kojja bakuwa ekyokulya oyo omuwala atambuza mmere akuletereyo kwokulya bakwetere chapati kwalya chapati yono nedda sebo twateesa nakusangawo menyako kecapati nene gigirire kirala ojja kulira mu kisiibo ojja kwatako mukwano nekikwatako nja kuba nkuweereza kakugwe mu kamwa ngashiya mama kafumuka ebufumusi bwe kato giyita kundi pamba gwe ojja kulya nkulawe ojja kulya naye lwaki okola ekintu ekyo katutte nnene nnyo wayi bagimpadde eri gye tuva okukolera naye maama ekaloba eringa bizibu byansi basiika chapati ova kulanga ba chapati baali babituletedde breakfast ngompa pya nti nze ngenda simanyi nagendaka mukwano nga gwe wootampapya abra
Owe ngande njogera ne anko ya nyama. Musa ya nyama ya. Oyagala nyama. Neddo inagiteka mu chapati gizingire mu bwoti. Sawa, ero byabavu. Ha, naye olaba kagatto mukama gumye wekwateko. Kati alina kukwata baatyo kubanga ogenda mala wiiki omwezi nga mulamba toli wano. Olaba mu bukulembeze. Omukulembeze bayingira ekisanya kye ekyoku. Abantu baba tebakyamuliko. Kuba gyagenda. Oba tunuulira ani ajja. You are now exiting. Abundi kalungi. Akasulusa. Kawoma. Tukatunuulira bwotyo. Ojja kutendewalirwa. Enyama mweri yanoze. Kali wala ekyo mukama takikkiriza nkubulira Kasuku kino kikkiriza mu ate mbuuziza. Nkubuzabuza wani ngambye n'ogamba kalungi n'ondagira we kali nekagula nga nsiibuluka. Ne kati okansembereza ku mwola ekyo kikkiriza. Ayi kati awo nno oli. Ekyo kibi. Akali ebibi. Kama ajja kukokyeza bwereere omuliro. Tasobola. Enjagala Katonda kyanjagalamu naye yeewuunya. Nawe omwana ono oba namukola ki nga mwagala nnyo. Eby'omuliro bajja kwokya mmwe. Mbagenda mmuliro nze nnyinza okugenda obugenzi mu ggulu nga Prophet Elijah. Ne nyambuka ne Stafa. Elijah yayambuka bwambusi. Mu Bible. Owaayi. Okyali mu kyalo. Kati tukwatagana saa mmeka? Nze sikufaako. Tulina okukwatagana leero. Naye tulina kukwatagana afuta. Toyinza tandika kutyobola mukama wo bwoti okuba taliiwo. Nonjolonga nze nna n'omala mu ssu. Mbolooza abagagga bakomi. Kati tukwatagana ssaawa mmeka? Abagagga bakomi. Era bintu bya vibe. Ate n'asigalawo. Nze sikyagala bintu biri serious. Abantu baffe balina ebizibu. Ate bwe tunaabazza musima bano baayomba sima abaabaki ebyo tebaagala biwulira. Yana alina ebizibu. Abantu b'ebizibu n'abantu tebava ku ssimu. Kituufu. Tata Jaden. Tata Jaden alina edduwa. Ndi ku theatre ndi ku National Theatre naye mbeera nsobola okutuukako ssaawa nga 8. Kale yakubirako. Tebabayise ku dduwa. Tebakuyita ku dduwa. Kale. Tannabeeta. Dduwa yani. Eya Shalom. Ajja tuyita bannaye naawe otulemezzaako edduwayo. Gwe ono lwaki akuba omuliro ku bintu bya Shalom? Ogenda kumutulemesa. Kimu bibiri ba tebabayise. Gwe wali obaddeko ono ye yaddi. Tuli mu mmeka oyo mwana tatu omanyi mu by'okusaage ekyo ekivubuka kiyinza otukolako emikolo wano n'atatuyita 19 ye wiiki ejja tojja bbaawo. Naye nze namuwadde nina abagenda okunkiikirira bali emmere yange esowani yange njagala bagi era bagenda duwa yange basibulukuse nyala ejja kubeetolomya nnyo nabo balimba kisoka gato tebakuyise omuto n'akabiina kati yebafiga Manchester tegere figa kyo sijitegeera ate akabiina ketekenyeenya tuzibanganya okwogera ku bubiina naye nayo kati omwana bagamba abakazi abalina ekyo akakazimba wano kana kabasito kabanga kalaguuni ogimanyi laguuni ke kabeeranga kayanja katini mu ddungu kangaka oasis gende eri naawe oyogerere eri ebintu byo maze okunywa cyayi ndabe enjuki gwaffe no nga akadde waggwawo akadde
Ate kino ekyokukwata mu nsawo ebbina lyonna ne libula. Sikyagadde. Sooka omutunuulire eggola. Sijja. Tonayo. Sijja. Nini abeziba. Ai Susan. Ah Susan. Ate ne balugambo libalinga olugambo tebatunda. Oli otya Susan? Tukuyita totuliiko. Oli bulungi? Oli bulungi? Kasuku abadde akubuuzaako. Kale nnyabo naawe gyebale. Naye maama nti alya. Wasiibye. Kutosiiba bino bya bakatoliki. Oli mukatoliki. Wasiibye eki? Oli Protestant mulina akajanja mu ddiini gye mwaddukamu obuddusi. Andi mwadduka mu bakatoliki ne mukola eyammwe. Kati yemmwe abakwakanya kino. Badduka mu bakatoliki nga baagala kwegatta n'abakazi abatali baabwe. Kyekibaddufa mu ddiini. Omuprotestant akkirizibwa kwegatta. Abaprotestant ekibajja mu bakatoliki yali sex. Kabaka w'e Bungereza alina muganda we yafa. N'awasa mukyala we. Agenda okukizuula nga mukyala we mukadde ng'ate alina omulala gw'ayagala. Ng'ate abakatoliki e Italy bagamba tekikkirizibwa n'alina kumala kufa. N'agamba akatukoze Church of England. Kati bano gwe bagoberera? Bano gwe bagoberera. Yensonga akyola nti sikando z'ebyokwegatta tezivugwa mu Church of England. Gundi. Kati bano bosi waabwe ye King Charles. Ye mukama waabwe. Ye mukama waabwe. Gwe basinza. Asi gwe basinza. Naye eddiini yaabwe eva Bungereza. Ye bosi waabwe. Gwe baloopera. Nze ne mukatoliki. Nze wendi nviira ddala ku Yesu Kristo. Ku Yesu Kristo gwemba. Kyakibola abapoto. Tebaggwebako sikando za bwenzi. Tewalaba kibishopu waabwe. Tebamuwaayiriza ekigambo nalabanga tebategeera. Bwali mazima. Ne bamuwa ne suspect. Tebamuwa suspect. Naye wamma si y'abaasoose. Atakikolanga kaamukuba ejjinja. Nze sirina kyemmanyi ku bafather n'abasista. Tolina kyemmanyi ku bafather n'abasista. Oli omupota abimanyi. Okuggyako ne balinyiiza be balimanya nti mbimanyi. Naye abakatoliki bankutte bulungi. Naye sista mukwano gwange bambi. Sista mukwano gwange era mu majje eyawezezza emyaka wayina oviira ku ntebe. Tewabimanyako byali. Naye yeekukusa alemere mu kivu. Awalwa ne balonda. Ne balonda ono muko waji ali. Gundi. Semmambo n'awangula. Ne bamuwa n'agundi security egenda atule mu ntebe. Emiggo gyavuga waggulu awo kodi Kampala. Newly elected. Kintu kyawe. Yatulako yadde mu ntebe. Kintu kyawe balwana nakyo. Elected yasigala. Kampala bebe Saudi. Saudi tayinaako bodi Kampala. Saudi ayina beefandinga. Saudi ye yekibuli. Tripoli ye yali eyeno. Ey'oldi Kampala. Bo bamanyi ekitebe kitwala obusiraamu bonna. Mu Uganda. Kitegedde bo kati. Nabirabye ku mawulire, nabirabye ku NTV. Bo bafandinga be batunga bamanyi obusiraamu bonna. Olekisanja emyaka gyatuuse. Egyo gyatuuse. Gyageze otuuka n'okulonda kutuuse. Naye gwe entebe eviikamu. Teviikamu. Kati wamala ogivaamu akole ki? Ate buli wamu nagiraba n'okumama fiina. Yagamba tebannankubako kalulu. Bwe wamala ogivaamu akole ki? Naye omusaasira. Abaddawo nga yasayininga ku kimu fandi. Kuli kuba Protestant. Nabo tebagivaamu eti. Basiba baganda ba bishop be babawa. Wewe tumuganye. Kaliwa ne Luwero juzi abo babadde balina gye bakaayanira. Sima gwe baawa oba yabaaki. Ndoza aba sevens be batawuli ebintu byabwe bitawulikika. Sevens bambi ebintu bya kimpowooze. Aba sevens de ne aba banaba wano ennamuŋŋona be baani n'aba orthodox. Ebintu bya kimpowooze waba orthodox yali obalwanga. Gundi. Yalina ekirevu ng'ekyamubajje. Amita nanchama. Nanchama simumanyi. Ati yo wange yafa. Yo. Yali lwanga nanchama.
Babi nali ndudde nga mulaba. Ogamba ne alina ekirevu ayambala ebintu bya black. Nateka kakaguni ne Butereevu, bambi yafa. Ndowooza simanyi gyali. Simanyi bannaye bansonyiwe baba akyali mulamu. Omanyi nti nze nange namala kukula. Naye bambi omusajja yalina ekisanzi kitwala omwana eyalwala oyo omusajja n'amuwa necklace ya gold. Abakulira yajja wano bamutwala Ssembabule wa Ssekikubo. Akulira aba Orthodox. Oba ba Seventh oba Orthodox. Anti sibaabula. Aba Orthodox balina abantu abamuyita Nankyama bw'afa bamuteerayo ettaala. Amalusu gampeddemu. Engano njigaya naye amalusu. Njagala nkulabe ng'ozirika ogweri ofe. Tusobola. Owaayi baakubye ab'amawulire. Nabalabye bannange baakubye abaana naye bambi ekyanyumiddemuko leero omusirikale yakoze eki. Omusirikale baayambyeko naye ani yabakubye mu kusookera ddala. Emiggo gyabadde gifubutukawa. Zubeda ndaba bagwa bakuwonoka. Naye emiggo nga siraba giva mu direction kyentufu eri mulala ani agikuba. Ate nga ndaba nandi badde basuubira abagikuba ate be bayamba kati emiggo gyabadde givaawa. Museveni ayinza okuba akalolo akayingizaamu ttayiki. Mugambe asinikire muli ebinyo bye ebyembwa. Kati obadde ogenda? Onookomawo n'okikima? Naye bambi ajja kikime kuba tugenda. Gwe aba akomawo kikime mu ddakiika 2. Okitegedde? Gwe oba okomawo kikime. Sukali agenzeemu. Yenanyini kyayi. Yenanyini kyayi. Komawo kikime. Ojja kukomawo wamu okikime ekikopo kyo. Obeera ne lanchi. Era ntulawo batunaalya ne lanchi wano. Potokwana ow'emmere. Ow'emmere si muntu. Madam. Ate kati oyo mwagaza ki gwe boolaba. Just akomewa kime ekikopo nga business ye. Anti yakiriese. Agambye nannyini waakyo kadde akikime. Tunamanya tutya nti ye nannyini kyo. Saagala kyamisana kyo kukwogeza ebigambo bingi. Nkujjako ku listi. Nkujjako ku listi. Mukale bozijjako nzijjako naagaana okwogera ebintu byange byenjagala olw'okuba ekyemisana n'ekitatuuka. Kuva mwaka guli eri muŋŋamba ekyemisana. Mumba temulina sente zigatugula mmere mutugambe. Kasita ekirungi akuwulira era akulabye. Ajja kujja ku listi. Bannaye. Gwe. Emigo gyadde gifu. Nze nange saakitegedde. Benabadde nsubira okuba abantu. Yazzeemu bino bye yakolanga eruweero. Ebyofuuka kapa. Oba ayambala gomesi. Batugamba mbu afuuka kapa. Ayambala ne gomesi n'ateekako wiigi. Kuba naye naye kati alabika mu gomesi. Kati mu gomesi wajambala ajja alabika. Olaba n'eddogo eryo. Waliwo emyaka gy'otuukamu bajjajja. Nga tebakyawulira. Nga tubeereko kuba musaayi muto. Kati saawa eno n'amala afuuka kapa. Abazungazunga bayinza ogikuba omugere. Oli abayita n'akakaye kano. Kakapa akakadde omugere. Wabula bannaye. Gwe weesiimye ofuluma bannaye bagenda tukuba embooko. Idi. Bino bye twogera bajja tukuba Zubeda bannaye. I withdraw nze mbizizaayo. Sina kyennaayogedde. Abaana babakubye emiggo. Ng'emiggo nnoonya wegiva baba badde tebabakkiriza kukwata miggo. Bakubye omusajja wange oyo owa Spark. Namulabye. Mumukwateko, mumuyambe. Yatuuse nga tasobola yimirira nakinyonyodde ne bagamba mirundi yanyinyonnyola. Gyaba abasajja balina we bakwata oba we bakkuba. N'oluzinga site. N'otuuka nga no system yo tekyasobola kukuwanirira. Namulabye nga bagamba ayimire ne bambi nga mulaba wallahi agayimirira nenga. Yatuuse ng'ekintu kyokka kati ekikola ku mubiri ge kiri eki rectum. Kwalimentary canal yonna ng'ekikola kimu rectum. Ne bati lwaki badde babba obululu? Abana b'amawulire linda kunyaga kubuuza. Ab'amawulire babadde bagenze kukwata babba bululu. Babagambye nti waliwo ababbi b'obululu mujje tukole ki? Nebagenda ne bayingira ekikomera ky'omusajja nga tebamusabye. Omusajja nga ali mugamba who are you? Abuuza Ssenyonyi alinga ati naye kayadde tamumanyi ye. Amanyi Ssenyonyi yeefeeko nakyo ki abantu beeyongera omumanyi. Abaamumanyi. Agenda. Oli abaakumanyi. Ssenyonyi nayagadde teyatidde. Anti wuliriza Zubeda. Oli abaakumanyi okubuuza who are you? Oli akikubuuliza mu property ye. Nange benkukusanga ewange ne bemba nkumanyi nkubuuza gwani. Njagala kumanya wano gwani.
Kati abo babadde batikinga. Simanyi. Tontuuza mu bigambo bannange nze tommanyiira. Bannange nze kati bitunnyonnyole ate ogambye nti baagambye. Gwe abimanyi nnyo binnyonnyole. Bannange nze ninkoko njeru. Omusajja akubira essimu nagayitako embuya wano. N'omubuuza waliwo restaurant yonna eri embuya. Kati kiyotidde. N'oyingira embuya n'otuula mu ofiisi ne bakuteerako TV. Chwip. Omaye abantu walagazako ku CID. Ng'olina omusango. Kalino nze nali sivaayo. Nze mbadde n'emisango n'embuya bampitako. Otuuka kati osobola osooka n'otuuka ne bagatuulako wali. Bakutuuza okukola ki? Waliwo wano wansi ku Defense Press Unit awo. Ofisi ya Kulaije. Osobola otuula awo. Ja Kulaije yajja okwogera naawe. N'otuula bagamba tuuka ssaawa 4. Kulaije omulaba ku 8. Ng'okola ki ezo essaawa zino? Oli awo abasirikale be bayitawo. Bakubuuzaako Kasuku gyebaleko. Omulala ayitawo nga mukambwe ennyo tayagala kumanya. Who do you want to see? Afande Kulaije, okay. Okay. Kanoga ate nono. Novaawo. Ne bakuba nti Akulaije agambye tajja sobola kujja naye genda mu ofiisi bweti. Agenda kukulaba. N'oyambukayo. Nannyini ofiisi naga amuteeke mu boardroom mukatujje. Ne bakuwa naaga amazzi gaabwe ge bakola aga UPDF. Uzima sima bagayita uzima. Uzima. N'otanonywa nga tegagenda. Olwa kamere bakulowoozaako ndi njala ekulu. Ate tebakulowoozaako. Twagendayo okukolomu. Ku monitor awo batuyita abantu nga 6. Ne tubeerayo olunaku olulamba. Kuzanga 12. Now, I think we shall call you people. The people are not around. Nga twasuze bubi. Twasuze kuboke. Musiibya omugamba batuyingiza kumeka. Navaayo ngambye jjajjange bannaye buli ddakiika 3 banga onkubirako. Buli ddakiika 3 nga mukazi wattu ankubira ne mugaa jjajja lindako. Tebannatulaba. Kati bagamba ki? Lindako jjajja kuwulira. Nere, omanyi bino binyuma okyali bweru bakuzajja psychology wano naga nti ana we shall call you, you go. Tebabuulidde ddi kati n'otuuka nga microphone olugijjayo. Tolina wootandikira bavuma nti baatwononedde obudde oba bambwa oba tebategeera. Oba tomanyi baabadde bakola ki? Baabadde bagamba ki? Kati n'obeeraawo ng'olina kusooka kusirikamu. Oyinza okwogera ekintu ate ne bagamba twakulese ate n'otumanyiira. Bannaye nze sijja n'embuyera nawe wali ngendo. Sibiddamu. Ate egye nkunyumiza mbuya. Empade manyene kugondi. Ku CID. Ate CID kiralamu. Kiri kitya kyo. Indication zonna ziba ziraga nti kati otukoze otya. Omusango guno basooka ne bakuwa ku CID buli lwe nagendangayo. Emirundi ng'egyasooka egi okutuusa lwe nabagamba nti bannaye kati mundabyerabye muŋŋamba ki? Kati obunye. Naye nga buli lw'otuukayo waliyo omupya ajja okufumba. You Mr. Kasuku. I've heard your name. Gye kiggwera ng'ate akunyumiza. You see in the morning. N'omugamba you said you had my name. Kye kituufu kye tuliko ki? Ng'olina ag'amaanyi agabaddamu bwe bati. Sha. Awo ku CID sebo olina kuba mukambwe. Embuya wotakambuwalira ku CID olina okukambuwala ng'olina looyawo. Oba mukambwe sebo. Embuya ne bwoba omulina tokambuwala. Anti basobola okugamba nti the lawyer can wait there. Shall deal with this one. Lawyer nga bamuteeka wati. Nyongera mbuya ballaaye. Lawyer bagamba alindemu. Gwe ng'olaga wolu. Bino ebintu byolaba gundi byakola CDF. Tolowooza nti byasaaga. Si byasaaga. Etteeka lirina we lituuka ne lisigala wabweru nga likulingizaako. Ne lega nti nja kukomawo nkulwanirire. Nze nange etteeka ligamba oli munda. Gwe bw'ofuluma bw'oti kyonna ekikutuukako nze ngenda kulwanirira. Naye kannindire wano nange ngo. Nayire wallahi.
Olira bakonga ligenda. Kundoza katudde. Tobala nga bavaayo bagamba oliye bambi awenyera akulaga bankola bati story nga zikoze. Atya nedda. Weteeka agamba. Alabo nyinyi boogera ati bawulira nti fede tulina buddo. You go to court. Etteka nga likulindidde wali. Golaba oyo omusajja byayogera CDF oloza mwali mu kubalaata. Bwe kibeera wali waggulu. Nkugambe twagenda abantu 6 kuva ku monitor awo nga batuyise. Naye twagenda tuguma mpola mpola abagumu baali aba. Nga abasigadde mwenna temukyassa. Nendoza bavayo wasisa kuchimwa. Esimu baji nkubira kiro lwaggulo. Kasuku, tomorrow we meet at office at 7. We have been invited to Mbuya CMI. No, gamba invited for what? Nga tetulina nno nakye tuwogedde kitutwaza ku CMI obasiba ye CMI obaki tekibaawo. Babaagala ko cekinga muko kukulaga. UCC kye yandikutte. Kale nate nawe nagendako ku UCC. Nawe natuka nga siva ku UCC yawo. Nga buli sawa ngoliyo. Nga abasajja bakambwe ku UCC yawo. Wali okulyako mu ba UCC. Kati UCC kati mikwano gyaffe. Naye UCC y'emyaka nga 10 emabega. UCC ya Mutabazi. Ne deputy wo waliwo oyo omusajja oba yali mu kyoli deputy woyo. Nga bakambwe nnyo nga basobola ne yakagwa yali nnungi mukko. Yakagwa yenkambwe nayo. Yakagwa. Si ye Medi nono era ne yali Medi ne gundi. Era kagwa gundi. Kagwa n'omukazi yali na mukwano gwange bana. Ani onese wankambo. Omukyale yali director. Abo baali bakambwe. Ene ya Nyombi Tembo yenzikakkamu. Kubanga munno. Baali si kubeera munnange Nyombi Tembo ya. Asoka n'ateesa. Anti Nyombi Tembo kadijukira Nyombi Tembo. Nyombi Tembo yali keno naffe. Asoka n'ateesa. Mutabazi bava basomereyo baali basajja bakulu basomereyo bagenda ne bakambuwala ne bakusukkako ate bakambuwala baseka nabo baali nabo babeeranga mu order. Naye ali Nyombi Tembo yajja n'ayogera naye ng'omuyaaye. Nagambani ebintu bye mukola tebiriyo. You're making my job hard. Betunajja nga temugamba tuzze. Mutereezeemu. Tewalira wadde akapapula kavaayo. Naye bali abasajja baali bawandiika empapu. Tonyongera UCC. Toginyongera ndeka. Nga buli sawa ofuna ekipapula. UCC ina poliisi okimanyi ekyo. Basobola okusiba. Eringanga gundi. Copyright law. Bayina abasirikale bakukimu. Naye eddiini yabatwala mu kkooti. Ddiini lubo wasava. Yabaloopa. Abaki. Aba UCC. Ninawe naliyo nga bamwekokola bwekokozi. Nga tebaagalira ddala waliwo isi yatuyita ne mirundi. Mirundi n'agaana okujja. Ngaza mukyaza ate njolekera. Ate nangamba kasitampulira nti wagenze ku UCC wano todda. Kate ku UCC ne bangate funa boregulating omusajjawo. Ekitali ekyo toddamu mukyaza. Kati njagala okwogera naye munnyonnyole nti bannange. Ndi mukattu. Nasooka n'endwala wiiki 2. Nga tolabikako. Nankubira nangamba baaba. Aba UCC baakugoba koze kati oteke tuje tuwogere. Yakutwogere tulabe. Ne munnyonnyola tukole be tuti nkitegete. Mushaye nyiri gye twakola kwolo. Hafuwe n'abavuma. N'otabijjamu. Ngazijjamu byaki. Ne bankubireera. Bannange. Omuntu w'okulira oba olabye ebintu. Nenda guluba ne mirundi. Nina meetings ennatuulangamu olw'omusajja oyo. Noddayo n'omugambo oba waakatandika booti. N'abaddamu. Nga tayogerera wansi. Oba waakamunnyonnyola nti omusajja baati ne baati nayogedde naye n'alyoka akuvuma ebigambo. N'akuvuma kolono n'akufulumya ne geeti. Eyiye. Ku Joyster. Olowooza ali omuyita emmere okulya. Ng'okano katandika olowooza mubaawukana ne taata we be yali. Sya. Nga bw'okalaba kapasuka naye bwe yali avaako. Kawadde kafudde ekisiibo. Kati oba oli awo nga baaba nsonyiwa. Kyayiseewo. Mirundi yali agamba sore. Yagiina mu kamwa. Ne katabani ke kagiina. Ekiwuka kye balina kyonna is typically the father's son. Kati ebyo ebifo ebyo.
bw'ofuna ng'omukisa ogubigendamu kati nga ffe naba kyakiva olaba nanyiigira nnyo aba NBS ku bintu by'abakeizi ebyo era bossi waabwe namukubira Kini namukubira Kigozi ne mukubira ne Kafuko nembaga nasooka nenkubira Kini n'angamba nti taliiwo mu is out of the country nenkubira Kigozi nga wali n'angamba ino naawe abaloya nembaga nti kisoboka balina baloya nga 9 lwaki tebabanoonya ng'abaana babalekeredde ate ng'okolera era keizi namugambirawo ne mugambirawo nti beera mwegendereza kati omanye nti ekitongole tekikulimu abasajja tebabaagala nnyo babakoowadde kubanga ebintu ebimu bibeera simple by the way olaba ebyo ebitongole byonna minus ab'embuya bossi bamanyi nnyo naye bano CID ne gundi ne UCC bafrontinga nnyo reconciliation gye basookeramu ne bakugamba nti kati tukoze tutya tusobola kimala because batira nnyo okugamba nti bino ebintu biri mayina musobola okwogeramu oba weetaaga tu issue an apology nemutagenda wala awo wennyini waliwo emisango egigendayo waliwo emisango bano basimaserebo waffe baali batandise oloopaloopa buli kiseera ng'emisango tegiggwayo eyo era abamu ne babawooninga nti oloopa naye guno omusango gujja kukulakira kati kwe kutandika okulaba nti kati balina kye bakola ennaku zino Zubeda oli akuloopa nga ye afa kimu olabikeko ku poliisi kati jjukira abantu baffe tebalina magezi tebamanyi nti ku poliisi osobola okugendayo n'ovaayo bo kasita abeera ayagala bakuteekeyo ku poliisi waakiri osuleyo yakukakase nze nsulayo agamba njagala osoleyo naku ne bwe luba lumu anze kati naguma n'eruzira ŋŋenda naye mmanya nti bwe tugenda eruzira tuba tugenda kwetwala mu bulamu waliwo ebintu ebimu nagamba junior oyo ne mugaa junior oyina okukkiriza nti waliwo ebintu ebijja okukutuukako bw'oba okyayogera kati bw'oba okyayogerera abantu oyogera kkiriza nti oyina okugenda ku poliisi anti kati kasita ogendayo nze ku poliisi nagendangayo nga siggwebwako misango anti nga bantiisatiisa balowooza nti be banaga nti tugende ku poliisi n'ekya ne tugendayo fayiro n'enzibalekera bo bennyininyini ne baziggalawo anti babeera balowooza nti ojja kubulawo nafuna support system nnene nnyawo ku monitor kyabula aba monitor ndi nabo benti sibata kuba bw'oba okolera batakuvaamu kiba kirungi banjirawo omulimu naddala wali nga naakatandika abayimbi abo baali bamanyi nti wano we balina okunvuvugiriza bwe bati bagenda olaba nga si byangu nga togenda yani nga buli we bajjayo omutwe nga n'abamonita bajjayo omutwe nga bagamba omwana tuli naye kati bagenda olaba nga bye bagoba tebijja mmalako ne bagamba wayi katumutwe nga olina okugenda ku poliisi okkiriza osuulayo nze nasuulayoko ku poliisi kawunyemu emirundi ng'egi nga buli we bakebera oba olinamu omwenge kafuwemu naye kafuwemu teyakuleka kafuwemu teyandeka bansiba emirundi egi nga nsulayo naye nga ekitundu kye bankwatanga lwakutaano zigenda oyigira ssaawa emu Saturday nga banzijayo bazze ogenda okole kale n'ogwasembayo munene wange yali andeseeyo ogwokuna atya navayo Sunday ku makya akadukulu kookya emisana kabaka buguma mubanga bikere muli nga sikini ezimba bweddawe ate mukyusa sikini ezimba bweddawe booti ngamba omube ekukunyi ensekere kati yajja nakumala nakujja ku Sunday yali akubonereza nga galekera bondi baali bagimpa ku Saturday ku makya naye nga andaga essomo wano bwokya kira roodi awo wookya neeri ekira ku poliisi awantu gye bankwatirangaeyo olusi oba otemaatema otyo teeriba otyo ojja obuyita eno kiro ogw'ennajjeera oba wano kyali wajjala n'obasanga nga baatadde awo ne bagaafuwa nga gwe buli woofuwa mukali nnya ndowooza paka baabeeranga n'ekitaala nga be bakikutunuzaamu weewe kasitookola oti nga bagamba dda wano ewala gyaba wano
Bakikuba mbe bati. Ekitala natural yakikuba mu ina kola wabo otyo baye. Kati fenga tuko. Dawali. Ibala omusajja omwe yankwata ennyawo Kira Road. Waliwo gye twagenda nga agoze ettaka nga neighbor wange. Ettaka n'enditunda. Nali namunyiigira nnyo omusajja oyo. Namunnyonnyolanga ebintu byange nga mbeeramuko n'enkalu. Omanyi ebyo ebiseera bwe twayinga tuva mu disco ng'ovayo ne change w'ebiri. Nja mubawa nga banfuisa. Lukumi. Agenda obala nga wamusimbye omutwalo. Alowooza wamuwadde etaano ayinemu kumbe. N'akunyiigira. Omusajja oli gwe baatunyumiza kanyike yagendanga n'avungisa ssente. Najja kati abakubi babaera ku stage. Kanyike mumanyi. Eyafa. Music aseka. Nakuwa. Atava kutava buli wamu kati akakantu k'olukumi kalina engeri gye kafaananamu ekiziki. Ne bagamba bannaye leero ekiri wano. Omusajja akuwa ssente ng'oli bize wano n'otandika. Wano okuba endongo. Atava oteeka mu nsawo. Nga bw'owulira ogwo muntu. 5. 15. 2. 3. Ogenda okujjayo oti. Ayina 3,000. Ng'enkumi ezi zikutte. Olwo omukazi otandise okubala yabadde agenda kangende mumuweeyo. Wali abakazi abeera bagenda olwa ssente. Nga lwaki tagenda? Omukazi batuuka ne bakoowa embeera embi. Embeera embi etuuka n'etama. Ate oli gw'otali mukuza nti mwana wa nnyoko. Buli sawa obeera awo musajja leero bw'amubuuza mugamba hani kati munnaye omwana alwadde n'akubuuza kati tukoze tutya. Ekirungi abasajja abaavu tebatera kwejjamu naddala ng'akuwasizza. Tebejjamu? Teyejjamu kugamba okoze otya. Yaga tukoze tutya. Ye osobola omulekera omwana. Naye nina abakazi bendaba nga baawe mwavu naye nga bakyali bati. Ate omukazi naye simwa oba babeera bamanyiira mbeera eyo. Babeerawo ekibagatta. Aba ayinza okuba omusajja nga mwavu naye ng'amuwa emirembe. Waliwo abakazi ng'ayagala mirembe. Yagamba nti kangumire ku katini ke nnina wano. Umire katono ke nnina wano nfune emirembe. Oba bannaye n'abasajja abagagga tetuli bangu. Temuli bangu. Mumanyiira, muvuma. Abasajja abasinga abagagga bonna ba narcissists. Bw'obeegendereza. Akagambo wakayize olina interview gye wakoogereddemu ne wano okaleese. Kati narcissist kitegeeza ki? Narcissist. Kitegeeza ki mu Luzungu? Who is a narcissist? What does narcissist mean mu Luganda? Mali nkikunyonyere mu Luzungu. Namuŋŋoona wumeya. Nakati nina sister wange ndabadde nnyamba kuba bbawe namutaddeko abayayi ne bamukuba. Ne bamukuba batya? Ng'asusse. Ati omukubi omuteekako mukubi. Bamusiba bamuta. Kati bwe bamusiba ne bamuta ne ŋŋamba okay kati ono huligani yeetaaga bahuliganizi banne kabamukubemukko era gy'ali banaasinga biwundo. Naye ekyo tekikola. Amukube mukko asusso mukuba ate buli wamukuba amukuba face. Omwana azimbye obummonde wati. Kati omanyi kyalina okukola. Nze nina kazini wange nga baawa amukuba. Lwaki bakuba? Tuli mu mmotoka n'akaaba amaziga. Nti ki? Embuuza obadde ki? N'aŋŋamba izaako omusajja nkuba. Ne mwago tofaayo. Olaba mu ppiro yo. Teekamu akambe. Mu ppiro eyiye. Mu ppiro eyiye ey'omukyala. Teekamu akambe. Ekyo kimu. Frying pan ogiteeke kumpi awo. Eneesiika amagi biki? Ogiteeke kumpi. Nga sayidi wa mu kisenge. Gwe ebeere mu kisenge. Omanyi ffe abasajja twebaka abakyala ne bayimukamu ekiro. Bye bayimuka. N'akubikula n'alaba ebitundu. Kati bw'aba yeebase baati. Omukwate omukube fulampeni wano. Ojimukuba kiro. Frying pan. Nimukubano ku luba. N'amaanyi gennyini wano. Osoka nowe training. Oluba ne lumukankana. N'abeera nga buli lumuluma. Ayagala okwogera. Kati awo n'olyoka otandika bimubuuza ebibuuzo. Onkubiranga ki? Kati kana akambe kano tonnakatuukako. Oba nako mu ngalo. Okajjayo mu ppiro. Nga tolina kyogenda kakozesa ng'oli nako mu ngalo. N'amanya. Abasajja abamu olina obbalaga nti naawe oli mukambwe. G'omanyi oluyi lwa fulampeni.
nayo bomuse oyina omusajja abasajja abakubi oyina omugema nga tomugema bino gwe byokoze kati enkya tebajja kubaawo oyina omugema akutunuleko ng'alaba oli wantiisa oyina omuteekako obunuubuli bwe bale kyekimu n'abakazi aba bannakapanka oyina okumukwata mu mbeera osooka omukazi bw'olabanga mukazi wo nakapanka yeekolakola ebyekisiru sooka omutereka emyaka ne begibeera egi ng'omugumiikiriza ne begibeera egi omuleke yeekyanga omanyi abakazi mwewaana mudde mu mikwano gyammwe nze namumala akeera n'akomawo wano nze namumala owange akomawo 12 aba atuusa ne mugamba kwata mu ku mwana kwata omwana awo gwe ng'omuleka gwe weefuula omusiru atandika okukola ebyekisiru byonna olunaku lujja kukya lumu nga akutuuse wa agololango yazeegololera bafande baabo how are you ladies abawanyeeko dda bambi babigula ate balinga abalongo you are twins n'enviri zifaanagana na buli kimu nice meeting you different fathers eh? same mother different fathers your mother was kawa onalinga alimu pampa nze ndabanga ebbina eryambale nange sikitegeerawo lyeri ebbina eryambale lya fiber eyo si silicone yagayoddemu omulabe yadde ate anyeenya mugongo kati mugongo gwe gwekyusa tulaba ebintu bino Zubeda kyokka basirikale naye banaatukola ki tewali kye bajja tukola babajjati abakuba nabbosa n'afuna 3 gwe nabbosa yafuna 3 namulabye ku Shalom 256 nabbosa yafuna 3 kati nabbosa ayagala bwa kansala bwamemba ba parliament obwawa gombo oba nabbosa alindemu bwamemba bwa parliament munna ndalabye ne Allen Kakooza nga ayagala kyati Allen Kakooza alabika bulungi agenda ye kujja ku kin Allen ndoza yadde agenze kujjanja bwoli wamma nga akaaba namulabye anti wabba filimu badde bagenze kaaba filimu nabwe naye omwana bamukubye 3 kuva eno yamiggo kyekiri mweru kati bwoba mweru bakubbe oba abasajja balina bangambye oba balina bulangiti ebeeyokya gye bakuteekako ojja kitegeera mpola mpola kati bye binaadde nyinyonnyola abantu omwana yalungudde mbadde njagala kubuuza banaye abantu nga bambala pampa batya nze nina abantu bendaba ennaku zino batambula naye nga ola kipampa okiraba kisaze bwe kiti nga pampa bbina pampa ebbina ndimanyi libeera eno ne kipampa okusala eno nga kijjudde mbakiraba ejjaffe gino 3 4 4 abasajja n'abakazi abantu bali mu pampa naye abantu bakibambala pampa ennaku zino oba bukweganya genda manju ne mu supermarket pampa z'abakulu zitambula kweganya genda manju ogenda ogambe nti no njagalayo ku pampa z'abakulu n'alusa ziyitiridde ate jjuka kati alusa zikola ki maama alusa kale gwakunyumizaako gwatamanyi no alusa oyitira bw'oba ne alusa oyitira bayitira ate alusa mbeera manyi nti ekyenda kyesiba akasale ko tekaliiko ebyo akasale tekaliiko ebyo muganda wa akasale kyeki nga tosatta magulu nga kakutte kati sikifunangako tofunangako eyo mbeera yakubanga oyagenda mu manju naye nga tokyayinza kyusa kugulu mu bulamu teri atakifunangako nze sikifunangako ojjukira bwewagenda ku kkubo okufuka nga muva embalala nga alusa zinnuma kyekyo nga tokyayinza nali nga ngenda mu ttooyi naye nga tusiba ku kkubo tewapama mu nsiko si bwe waŋŋamba ku kkubo bano nga motoka ezimya ne baggula enzigi bano bonna ne batunda sayidi eri ekyo sikikolangako kati munnange kyekyo ako akasale kakukwata nga tokyayina okugu tokyayinza kwawula ate buli wolaba embeera y'okuba ng'osemberera ttooyi ng'obuswandi bweyongera naye waliwo ekyo ekintu ekibeerawo Zubeda sikitegeeranga omanyi sobola okuva eno ng'otambula bibyo ogenda mu ttooyi olugiraba booti negesomba kumukumu buswandi ne bweyongera ndowooza obanga alabye emmere ndowooza n'owulira nga amalisu geesomba ndowooza olubuto lulaba ne lugaa kati yessaawa essaawa nejjemu nfulume
Jisawa nejje. Abantu bambadde pampa kuno omulembe. Kati omulaba oti ayambadde pampa n'atayambadde. Ate kati wa pampa omulaba. Kizimbe eno beekiti. Ne kibanga ekikira ky'endiga. Kizimbe eno wansi beekiti. Ate olukyayika kiba kijjudde. Gwe wookirabira kiba kijjudde. Naye abakazi beeyerusako theatre wano. Kati ate ono. Naye wa kizigo baba ate omanyi omukazi w'ekizigo tabula. Balina engeri gye babanga wano ng'endabirwamu. Nene ekyokulala. Wano omukyenyi babanga ndabirwamu. Theatre ng'ejjudde abakazi abakadde. Batunda bya buwangwa. Naye kati oyo omulaba omukiinako akantu aka. Akuzaalirirawo. N'akuzaalirirawo. N'abaana ne yeggula omulundi. Amagi gaabwe gali kumpi abubuula abawala e Kampala banoonya we batuula. Obufu banna. Alaba ng'oli awo ojolonga bbaawo nga bw'agamba singa bakeera ku makya omusajja n'agamba ekimala kimala. N'amuleka. Kazi gwe kankute n'ekimwakyo. Ennaku zino abaana ogenda okulaba ye ng'atandika anko ndeete ku mmere. Anko nsimuleko kabalaza. Nga anka agenda olaba agaye asimudde akabalaza ebbanga lwaki mbonaabona n'abali ewala ng'ono waliwo ebyo bya Nambwayo bye yakola. Nambwayo bannange. Baana basinga kati bagenda kubanga Nambwayo. Ye Nambwayo ali ku ki? Nambwayo kati yatandise kutereeza mubiri. Yagenze funa kabina. N'otugulu agejje ku ntumbwe ma. Amagulu gamuyingiza omwaka ogujja. Abagenda omusika ebbina. Bagenda musika n'amagulu. Kati then wano batandise omukuba emirawo. Tomanyira kuze wano olubuto lunene bakuba emirawo. Luddeyo? Naye luddayo? Simanyi oba balina be baali bakubyeko emirawo ne luddayo. Naye kati kyaliko. Ekirala kati ali mu self love. Nambwayo ndabanga alayinza okufuna. Omanyi abasajja b'e Bulaaya abo beezira kulaba ng'oyinamu obuzibuzibu bw'oyinamu nga byantu bya love. Kati jjukira kwogera kawombeefu kampisa. Kati yalika inbox yake ejjudde ab'e UK. Tunaagenda okuddamu owulira. Kasuku, I got my guy. Abeereyo nze simwogerako. Oyinza okuddamu olaba Nambwayo ako ssebo nga kagenze e Bulaaya. Oyinza okuddamu olaba Nambwayo ng'embigula gy'abigwa tamanyi kukase. Tekisoboka. Maama, walabye ku pina ly'ejjo. Eryani? Erya Nambwayo. Not in this lifetime. Walabye pina lya Nambwayo. Teririiwo. Zubeda teririiwo. Gw'olina ku kifaananyi kya Nambwayo ng'ali ku interview. Yafunye ebbina abigula. Nambwayo atambula kati bw'ati. Ne bw'aba atuula ati. Nambwayo aba ayogera akutte ku nviiri bw'ati. Obitegedde omusajja wange kati awulira atya? Akaana baakatereezezza tekazaalangako. Ne Nambwayo yagamba yali lubuto. Teyayogerako lubuto. Yagamba ali lubuto ku nnyumba last year. Yagamba alina lubuto. Nze bwe namubuuza Nambwayo lubuto n'aŋŋamba lukula ludda mu maaso. Kye kigambo kye yagamba. Ate awaba ategeeza ki? Hati lubuto bw'oba lubuto. Oba yali kaadi ye nga naye gy'aggyeyo. Bakitegeeza olukula ludda maaso n'abamu lulimu n'olulayo n'ate lulimu tebujja ddulaba. Naye bannange abantu balina engeri gye bakafaako kati juzi kabadde ku Serena. Waliwo yakatutte omusajja yakatutte n'akawamula nti mu Serena n'akagamba thank you for being an understanding woman. Naaba abakazi nga bannambwayo be twagala. Abawulize nga bw'omugamba nga mukakkamu mune abasajja bonna taata wamula nga alina essuuna ng'ali bw'ati nga mugamba ki kyotalaba nangamba Uganda eno yali awo nga mugamba kati kiki kyotalaba mukaddanyirira alagawa awaye mukaddanyirira alagawa ng'amagulu naye nakazi nakazi nga tebakyalina magulu nkugambye kati omusajja waba yaga okugamba enti ebino ebipapula binfuukidde ekisi biki papula byange mbiwandikako notisi mu sho naye kati naliga otambula nabyo lumu nagenda nga njagala kugenda mu long call mbadde ngakuga n'okikunya nengwa mu ttooyi nga temuliimu kintu kyonna ate seesanguza akatambaala ak'omu ngalo okuva olwo ntambula n'ebipapula byange weesanguza akatambaala ak'omu ngalo lindako nkyanywa ojja komawo akikakava alekera awo nawe bukava obwagazaaki bwa blue band balonda bulonda tebagaye buli blue band omulabe mukwano gwaffe Nakenya akoledde sente naye omusajja wa Buluwale akulabiridde mwana gwe nga si ye yeerabiridde okiraba wenna ogezze n'entumbwe omusajja wa Buluwale akulabiridde
Nima mbichaika bulungi kino ekiwale ekyo kyaika bulungi. Naye mumpinga ggwe. Ntoyagala bakazi bampi. Toyagala bampi. Ate mbaagaza ki? Kale kati China mukuntu. Kinfaananiddemu Snow White and the Seven Dwarfs. Wesanguza atambala. Era naawe oluusi benkulaba ndaba Snow White and the Seven Dwarfs. Sinango ndabikiranga SpongeBob. Leka naye omwana ono Zubeda aludde mu firimu si gwazannya ebina Uganda. Tujje tukoleyo firimu ya Snow White and the Seven Dwarfs. Ojja gizannya. Nteekemu kino ekiwala. Mbadde nkunyumiza. Katambala kaali keeru kaali ka black. Kaali keeru nenkakozesa nenkasuulayo mu ttooyi. Kagenda. Kati be bamanyi lwaki tebateekayo tippi. Kati wanoonya ndinda kati njagala mwene embeera omasa emikolo. Olwo otunula wajja oli ku mbeera ki nonya toyire. Nzijja njagala kufubutuka. Nino tuuka wali. Maze byonna naye waliwo akakatu waliwo akakoowa ffenna ketusa. Omuzimu gugenze. Otunula. Kwata wali tippi sirabawo. Okubera obikkula ate mbeera mbikkula ki ekirala. Bamanyi oteeka amaboko. Nedda ssebo. Nakebera wali tippi nga tewali. Nenzija y'akatambaala. Jjukira nenze bengenda muto engoye zonna nzijjamu. Saati ne vesti bye bisigalamu. Empale njijjamu ne boxer. Lwaki? Sha. Singa neeyonoonera. Weeyonoonera? Osobola okweyonoonera? Gwe tomanyi kibeera mu ttooyi awo. Ekintu kibi nnyo. Abantu bayita mu bintu mu ttooyi awo. Kati mbeera njagala flexibility eno. Nze nanejjako engoye. Era omuntu lumu alisamba ttooyi nga gyendira ngati bannaye bo muyiiya ababbi. Bajja kulaba ssemanengenne. Bagambe bannaye omusajja kiki. Balabe bino okulya ebinyanka. Balaba omusajja bebuŋŋano nga wansi alinga lipstick. Butereevu. Bwe bayita ati bannaye Snow White and the Seven Dwarfs aliwa. Snow White and the Seven Dwarfs aliwa. Bitamu. Okitegedde kati nga nkola ki? Nga nzijayo katambaala. Kati okuva olwo n'enjiga mbeera mukono ebipapula byange bino. Naye tebikkalabula. Okikunya bw'oba wali ku gundi okikunya mpola osooka n'okiyisa mu nooti. Bw'omala n'okikola oti. Okitegeera mpola n'okijjamu ky'oyagala. Okitegedde. Wano obudde ali kujja wano. Gwe bano nga bwe bayita ku dduwa. Wayimala n'okitegeera. Kiffe babo. Ejja emikolo teki. Ate ffe abatali bantu b'otubuuzaako ki? Dda wano. Ddawo. Naye eryo kkubo. Ojja vaawo nga wafunye avaayo. Teekaawo wanaabaawo avaayo ng'ojja. Oteekawo. Wano. Ye nga musiru. Anaatuyita ku dduwa. Gwe kati ku dduwa ovuddeko. Gwe ku dduwa ovuddeko. So kati munnaye ebyo ebigenda maaso mu ggwanga ngenda kukwagaliza otambule bulungi. Anko yaŋŋambye ayinamu ssente zange. Ne ka vidiyo yakampeerezza wano. Yaŋŋambye ayinamukko enkalu zange ndowooza oziraba ziizo. Naŋŋamba essaawa yonna waakunzisa bino. Nze nga talina kyamuyampa. Ate naawe fitinere. Bakukoowa gwe Zubeda olowooza oyizo. Gwe sibanga ndi bufubu ng'omusajja yankoowa dda. Naye ofuna buli kiseera ogumamu kaakatinitini. So kati bw'otuukayo ondeeterayo ky'ondeetedde. Toyagala bintu byeyo. Toyagala bintu byayo. Tolya ntende. Tosobola kuvaano genda mekka kundeetera ntende. Leka kumanya ndeeterayo kuma zamuzaamu water. Nina senga awe kawempe nkubuzzaako nnyo. Simanyi lw'oddayo mekka ondeeterayo zamuzaamu. Ne seekarama ekyanja yandeeterayo zamuzaamu obukopi obumuli. Jaffa talina kye yali andeetedde. Rama yakuleetera
zamuzamu ffe tutambula tugende Manchester n'omuleetera omujozi gwa Arsenal n'omuleetera ekikopo kya Arsenal kiholuda yaleeta zamuzamu kati mu ddiini yaffe kati yalakayakikwangaloza okitegeera yali agakwala alina n'okunnyonnyola sirisa ku kimwa tondeetera zamuzamu okay ndeeterayo zamuzamu liitezi tebibeerayo teziwerayo njagalayo zamuzamu woota ondeetereyo entende ondeetereyo n'ekkanzu Luli wajigaana. Wali ogindeetera? Nali njaga kwetera ekkanzu eyo nnungi. So Sister Zube ayongedde okutulaga amaanyi agenda kuwummula ku ssente ze. On her money. Naye Zubeda mukoze ssente. Kati oyo oyita waaki? Ennaku zinaayo avuma buli kirasi. Ayaganya abantu bakwata obudde. Ayaga omwana we ayuza ssente. Omwana ssente n'aziyuza. Olunaku kulaga baali ne wache saati teyagigolodde olugijjo mu kiveera n'agireeta manyira bakazi olugijje owa Zubeda alaga ati saati olugijje mu kiveera n'ogireeta owai bano nga tebali nno ku listi ya Dduwa nti nze nkola listi y'Edduwa n'abakazi ne baka mujja kutegeera Edduwa agolokishalo naffe tetujja bbaawo tujja kuba tulina gye tulaze temufaayo tujja kuba naffe tulina gye tulaze bro oba bajja oba tebajja be bamanyi neda kye tujja kukola naffe tujja kuba tulina gye tulaze nange ngenda kukola Edduwa eyange ng'okola Edduwa eno Edduwa ya anti wekatajja agenda leeta juice sanctuary anti wekatajja oyinawo anti wekata alina anti wa Jaden owekata akola mu nnyonyi anaabaawo Edduwa no wagitegedde yaki yaki Edduwa yakusabira mwoyo gwa mugenzi yakusabira tata Jaden ebizibu byayiseemu emabega kaawo okusabira omwana we abalabe baalina baatayagala nkyasabasabe mazzi n'okusabira mukyala we olw'okuba nimwagadde nnyo batukane Edduwa eyimiridde ku eno sizoni ndowooza mukyala we essanyu ly'ayina bawadda mangu amukubira bawadda mangu ne batandika nava ku bantu nze kanneddire kamera abantu bange omwana wange sente aziyiza oba aziyiza manye nti mwana wange naye bano bennawa amasimu banyogerera kyetaagisa asya tutuuseyo tutyeyo ndalabye Namukasa ali omusajja wange naye Namukasa abe mwegendereza yabadde alya musajja ki n'olugero lwe yaleese musiba kiki naye Namukasa abe mwegendereza naye baali bamukwano bambi abo abantu baabaki tetujja kusukkawo wano olunaku olwaleero until next time mubeere bulungi mbweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizaalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ayokya embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange